Ngaye mukwano gwange. Anche ngamba omugamba ko ntisayimo wuli abasayimo bawe emitwalo 5 batuviire. Abawe emitwalo 5 batuviire. Bawe emitwalo 5 batuviire. Wamma mukama ko lunaku olwaleero abaana bali mu luwummula abazadde abamu naddala ngwavubusizza omwana kati she's divided mother oba taata ali divided asigale waka kuuma omwana we oba agende ku mulimu oba amutikka agende naye ku mulimu munnaye no surprisingly mubuka gwolaba omukubu oluuso mamange yali ajjaffa buli omu amunyiiza buli omu agenda mukwani omwana buli omu engamba muti nali muto saagamba naye nkuze nenkirealizing ati olaba obeera n'omwana wo muto ali very fragile naye comfortable osobola omulekera medical akatima kayinza okukuba naye omwana avubuse tomanyi oba abavubuka agenda kujja mu nnyumba tomanyi oba uli oyagala omwesibeko wano buli gw'ojjogolaba akuba eriiso bwata oba olabire ddala ali ku mwana we okitegera tokyagala bakwano bo balenzi kukubuuzaako bano baseyimo olabire ddala nga kyonna kikiweddemu bannaye dani tuvaano wandiva wakitova wano okitegeera omuntu yajjokinga ne banne okumulimu kulwakubanga muwala wo waali nafuuka kavwe nagira kavuka nesaddamu kukyala ebintu ebimu ebinuma naddala ebyokulangira lange nze kuyawuliza nti waŋŋambye njagala kukwana muwala nga simulowoozangako kiyinza okunnuma omwaka nga alise wanka omuntu ng'obadde omulowooza I know okuva olwo kyova ne kati sikyala ntya kunkwanisa bantu bammwe sikyukanga olina entondo nka ntondo wale so mu nsonga ng'ezo bambi tubadde tubasaba singa omuzadde abamu bambi balemererwa nagamba ate omuleka ewaka akangende naye ku mulimu abamu abazadde bakikola not because they really okay abamu bagala bayigiza abaana baabwe emirimu gye bakola abalala it is one of those protective measures amanye nti wendiyokuyiga okukola emirimu ate nowabeera oba omulaba nze mama nga yalinanga restaurant naye nga mu holiday ndi mukozi we kati I've grown to understand not because yayagala nnyo nkole naye okundeka ewaka walinzeka wandabiraawo naye ate nga bikasitoma bijja nebyogera ebigambo nga omanyi obulamu bwe tutambuliramu nga tukuze omwana waali wali omuto ate kano ko batuleetedde anti mwalingamu n'obutoototo obujja okukola kayinga balabira dda saizi nga atabuka serikako naye kubayetegeeza wemula omuzadde nga omwana we waali newabanga omuzadde bimunyumira olaba awo olabira okuwemula nti si kulungi wowemulira abaana babano omwana yes and by the way bino ebintu byolina this is the behavior you're supposed to practice when omwana wo baali era nga abantu balina okumanya nti oyo hafi toyiba ebigambo tayagala because olunaku lulala omwana nga ajja bbeerawo byabiyaye byange bijja binyuma nga babikuwemula toyinaawo omwana mwana jana nakubawo egambo kane kakutunulira bwe kati naye oba buno buto ogenda okusanga nga katanise nno kiri cycling noka gwenja kusuna emimwa naye nga muno bakyali bo babyogera waali naawo abazadde abamu batende balemereddwa n'agamba kagende n'omwana we ku mulimu naye mbadde nsaba singa omuzadde ate abazadde omwana wo wabanga ozze naye openly mu introducingira abantu nzija n'omuwala wange nga mbesaimu oba muwala waffe wuuno yegundi alo business eziyingiza nga zifulumya kati buli omu n'amwanjulira nti bannange gwe musanze omuwala wange va kuba customer kati mulimu abantu benkola nabo okitegeera then waliwo business zino omuntu ng'agenda malawoko eddakiika kati nga kaŋŋambe ba customer oba restaurant atudde agenda kulya bw'oŋŋamba nti bw'ogamba muwalawo abatwalire amazzi oba kola kino bw'oba obamanyi mulimu abantu abatafaayo ba customer bali quiet bali humble then ogamanyi nga gaye bagambira we muwala wange nali mu senior 2 omwana nga ali mu senior 4 waliwo engeri eri hambo naye ng'enyigiriza Simon noyo muwala waffe because by nature nze ndi maama wa Dirani oba ndi sengaawe bw'omuŋŋambira nga mutabani waffe wuuyo definitely I become a parent kugamba muwala waffe okuva kati ekyo kyekigenda okukwasa ensonyi omukazi agambye muwala waffe wuuyo era n'omwana ajja kubuuzako hi Uncle Simon yes so to respecting abaana bano omwana munamwe mu respecting abamu bazunze nabo mu office bali nabeyo mu kikuubo bali nabeyo mu biduuka bakumanyi kyali wabwe akumanyi mu byonna bwatukidde ogamati muwala waffe bambi ayagala actually are seeking a protection kuva gy'oli wakwandala olwotuuka nogamba nga ekyamazima ongambe muwala waffe nogenda nokagwako munnakwembi nogamba
naye ekyo kyenyini kye tulina okwetraininga most especially eri abaami fe abakyala okwepambalika mwana wa munno eyo era nga bakoye bayitaadi kati muwola bazaali ne gwali neyo si kati kale bambi kiba kizibu naye naddala eri abaami omwana ono mufune ku maaso g'ensonyi mutwale nti muwalawo bambi kakurespectinze kafukamidde ne wansi kakubuza anko sibyetano anko kakoze buli kimu naye gwolaba birala kulokubanga kiri mu siniya 4 kiri mu siniya 6 kitaddeko wano behind wenna owulira ogwawo munnamwe bambi mumulekere oyina omwana ono mumusanga nga aliwo abamusumbwa gwalina omutaasa ate siggwe nawe kwonoona mbeera gisajjula aye no ku byalo gye twakulira waliwo bwana bawolekanga buto genda okuddayo ng'okalaba kikuze najjukira abakulu abafudde ab'ebitiibwa ng'ebitiibwa baabireka ogamba naye nfaaki wamma keekaama ate nga nako wakati mu ntambuza